tukyagenda maaso ke kayimba ko bakayita neteze ka mukulu bamuyita Eddy yawe n'omukyala gwe bayita Martha Mukisa Black Magic Entertainment abakulu abo basobola okuba tebatuukira omukulu gwe bayita Eddy yawe ne bamusabako kolabo ne bakola akayimba ako. Akayimba katambula ddala bulungi nnyo kasobodde okuba ate nga trendinga kabadde mu trending songs zesobodde okuba ate nga zitambula naddala nga bataddeyo video oluyimba lwakola ddala bulungi nnyo ne audio yasobola okuba ate nga etambula ddala. Kati nno obuzibu nabo bwa Eddy yawe oba Martha Mukisa wano nno ze siina gwe ngenda kusayira mu musango olw'embeera nti waliwo kye bayita memorandum of understanding tetwagimanyako wadde n'akamu kati obutakkaanya buli wakati wa Martha Mukisa ne omukulu gwe bayita Eddy yawe. Buli omu ayogera bibyo kati omukulu gwe bayita Eddy yawe ne kampu ye tenavayo kuba ate ng'eyogera wabula ye agamba endongo yagikuba omukulu gwe bayita Eddy yawe. Omukyala gwe bayita Martha Mukisa management ye naye ewanda muliro egamba nti omukulu oyo Martha Mukisa ateekamu ssente nnyingi mu video era video bagikolera mu maka ga Eddy yawe ne beewunya nnyo omukulu ono nga yeefuula. Obuzibu bwavudde ku ki bwe bateekayo video omukulu gwe bayita Eddy yawe video ne basobola okuba teyateekako gye bayita copyright claim claiminga nti oluyimba olwo Martha Mukisa mubbi era ku YouTube babeera balwokya oba baluderitinga era no eyo strike oba olina YouTube nga bakustrikinze emirundi ng'esatu YouTube ebeere eggwawo bugwi kyane ebeera eweddewo kitegeeza nti ennyimba obadde obanzibe okozesa ebintu ebitali byo content ataliwo. Kati wano Martha Mukisa kwebuuza ne management ye omukulu Eddy yawe legend twakola bingi nnyo ne lwaki ye yeefuula mu mbeera nga bwetambula. Ku kino Martha Mukisa kimutegeeza ki ng'omuyimbi? Martha Mukisa ng'omuyimbi eno no big achievement gyesobola okuba ate ng'afuna okuyimbako ne Eddy yawe omu ku ba legend boyinza okugamba nti abasajja abakuba Lovers Rock w'ettabu ennyo omukulu ono legend yasobola okuba ate nga kikuba olina okuba ate nga okyesimizaamu oba mu mbeera mbi oba mu nnungi bayimbi bangi nnyo baagala kolabo ne Eddy yawe ne tebasobola. Kati Martha Mukisa olina kwebaza oba bakoze batya ate ne webanga YouTube tugambe ba Bobby Wine yakolako oluyimba ne Juliana Bebe Cool ba Irene bonna bakolako ennyimba nga YouTube tennajja osobola okuba ate nga kolabo eyinza okutwala ewala olw'ensonga nti Eddy yawe alina audience ye eya Africa ey'abakulukulu ne Martha Mukisa yina ey'abavubuka awo nno kiba kitambula naye bo aba management bagamba batya busungu bwerere sooka owulire management ya Martha Mukisa yo nga bwesodde okuba ate nga egamba ebintu batabuse bagambye nti oluyimba ne management yalibadde teyomba eno big achievement ku muyimbi omuto Martha Mukisa. Kale katandikire wano ono manager nga atubuulira oluyimba bo balukoze batya. Twali tuganya okola comment na ku mawulire ku bya baba Eddy yawe bansonga fe twakola ekyaffe ne recording oluyimba ne tuteekamu extras zaaliwo ne tuteeka ku YouTube channel as per contract. The contract it was a mutual agreement between us to case the oluyimba tugateeka ku channel at the same time. Era omwegeneza video audio yasooka yagenda ku same time tewatiraika tuzeewo era netambula nnyo speed wenjogera audio yake ate mitwalo nga 10 totono video olunaku 10 olunaku 4 video yadde trending number 2 mu Uganda yonna omuwala waffe alina emitwalo 10 egyabasaba okitegedde obuzibu bwonna omukulu Eddy yawe YouTube ye okwogera bw'olaba ku YouTube ya Eddy yawe yo tetambula bulungi nnyo eri mu 13 ba subscribe 34 ate y'omuwala gwe bayita Martha Mukisa eri mu mitwalo 29. Kati omukulu Eddy yawe yalaba bata ataddeyo video nga tetambula iye ate ya Martha Mukisa etambula awo nno kwe kugiteekamu ke bayita ka strike. Ndoza waliwo obuzibu mu memorandum of understanding mu digital marketing mulina okuba nga mbikanyako oluyimba ani anateeka ku Facebook ku iTunes ku Spotify nga baneenaaba etya kati obuzibu bwa YouTube ne Martha Mukisa ze kyemugamba nga ye akyalina chance bano ba legend bakoleddemu ate bw'anaakola entalo anyway ensonga zizino manager akyatubuulira naye nga omukulu yalina omutolo
ate nga taliyo kusema time kakati awo ekiddako oba okimanyi kuba tudiringa ne legend ate mwana tasobola musinga maanyi ate nga amusinza amaanyi kati onyiiga kati ebiddeko twakkiriziganyizza akole kyasobola okukola kubanga kati emyaka tegyenkani so ekiriwo tewali kyamaanyi ate tutidde natya terina ekyo kitulidde wadde ekiriwo tesabusabire regezi musigaye nga mukuba oluyimba kubanga abantu balukkiriza kale bosi wange ayaya kati oyo omukulu ye manager Martha Mukisa ye bwakirabe mu mbeera eyo baba bagenda kuba ate nga bayiri b'endongo naye nga omukulu Eddy Yawe nga bakumaliriza oluyimba luno yasobola okuba ate nga ayogerako ndowooza Eddy Yawe ku nsonga eno yagyogerako bw'ati ku luyimba luno lwe baali bakoze ne Martha Mukisa. Martha yannonze ate ne mukolako ne background searching. She's a very disciplined girl. Manyi abawala abasinga abayimba tebaba tebanonye abalala banona bibiri abalala bisatu abalala balowooza nti okolako n'omuntu ofuuka ye kati nsinga kuyimba lavazuro batula kuba nti infusing nakyo ekigenda maaso. It's a love song enkola yange egatta ebintu bisatu ngatta the trend nti engoma eno eriko erina bwekwata omuntu n'abanga atasobola okuba dansi nkubanyo dance music then nsagala kukendeeza kirungo kyakuyimba. I don't forget the guitar or the acoustic instruments or the live instruments, call it that. Olusi nteekamu emirere olusi nenteekamu ne guitar. Ye mukulu Eddy Yawe yagamba nti abayimbi be bamunoonya ye tasaba abayimbi kolabo abasinga bonna bwenkola naawe oluyimba nga byogenda okukola ku stage majaani you'd rather leave it naye bw'obanga byogenda okukola ebyo nze mba nkuwadde bw'ojja kyenkuwadde mba nkikukolera ddala mu bulamu bwo bwonna oba oyimbye nange kyenkuyigiriza okuyimba mba nkikuyigiriza mba sikyakiseera kikuggyako then usually baba featuringa nange sinze mbayitooka ne baba bazze yes tusobola okukola so abawala simanyi lwaki abawala nnyo naye lwakuba nti nina byenjiyanga omuwala yandibiyiye mba mbiyiya nnyo nga yeyambadde abiyimba so kiba kinyangulira nnyo nti omuwala bw'abazze ye mukulu oyo Eddy Yawe ndowooza omuwulidde omusajja omu kubakuba gye bayita Lovers Rock abanyumirwa reggae music music oyo ow'obugome mpolampola Lovers Rock music wa laavu abadigiza mpolampola nga bwategeezeza omukulu oyo Eddy Yawe webbaaka myaka 2018 waliwo obutakkaanya obwaliwo n'omukyala gwe bayita Karo Nantongo era oluyimba baluyitanga tukigale ndowooza mulujjukirako bulungi wabula mu mboozi eno nga bwe nasobodde okubaatenganya nginoonyerezaako omukulu gwe bayita Eddy Yawe oluyimba olwo bayita tukigale bavaayo ne bakaayana ne bagamba nti Karo Nantongo ate Eddy Yawe yeeyisa bubi biki ne mu mbeera nga wesobola okuba ate ng'etambula abamu ku baali ku studio ya Dream Studios oluyimba luno gye lwalukola tukigale embeera ezzenga eya Martha Mukisa ne mu kusookera ddala oluyimba luno tukigale Karo Nantongo si yali alina okuluyimba obuzibu bwava wasooka owulire oluyimba lwayita tukigale omukyala gwe bayita Juliana Eddy Yawe ng'akoze projekiti eno yali asoose kuleeta omuwala omukyala gwe bayita Juliana wabula Juliana obudde obwo yalina oluyimba lwe bayita Woman nga atayinza duzzaako kolabo oluyimba lwali lugenda kufa olulwe olwa Woman awo nno Juliana Kanyomozi namutegeeza wonaba ne projekiti endala ojja kumpita kati mu mbeera eyo omukulu gwe bayita Eddy Yawe kwe kuyita omukulu gwe bayita Moses Radio n'ateekamu amaloboozi ku luyimba olwo bakola tukigale wabula Moses Radio kwe kutegeeza Eddy Yawe n'agamba nti amaloboozi gaffe gonna malungi nnyo kyetaaga eddoboozi nga teriwulikikako obanga eddoboozi lirimu obutoototo mu mbeera eyo Eddy Yawe n'asobola okuba ate ng'agula idea eyo ne baleeta omukyala gwe bayita Irene bamuyita Rena Nalumansi ne bakola oluyimba nga mulimu amaloboozi Moses Radio Eddy Yawe ne Rena amaloboozi gaali gaddabu nnyo ne bategeeza oluyimba terugenda kufuluma olw'embeera nti amaloboozi gonna gaali malungi baali beetaaga omuntu ayinza okukola ekyenjawulo awo na waliwo omukyala gwe baleeta omulala yava bagiyita Afrigo Band omukyala bamuyita Liyane akola nga vocalist abaakinga abayimbi ab'enjawulo ne bamuleeta naye nayagattamu amaloboozi awo nno nga abayimbi beegasse ku balimbana Moses Radio Eddy Yawe Lena ne Liyane awo nno nga bakikubi waliwo n'omukyala omulala yajjaawo n'omukulu gwe bayita awono n'omukulu gwe bayita King Saha yajjamu ne version ya tukigale n'ennyimba ezo zonna zasigala mu Dream Studio kati omukulu gwe bayita Besa Semakula ng'atuuse ku Dream Studios Eddy Yawe yamuwulizaako oluyimba olwo nga mulimu bonna aba Moses Radio baani barena bonna omukulu Misa kinagamba oluyimba luno lulungi nnyo n'amaloboozi gano tegagenda ku beatinga market olw'embeera nti amaloboozi gonna malungi geetangamu omuntu eddoboozi ery'enjawulo oba epya mu mbeera eyo awo no Misa Semakula ku exporting omukyala gwe bayita Karo Nantongo wajjira mu luyimba olwo
era ebizibu byali bingi nnyo. Oluyimba olwo nga balukola era omukulu balukola mu Dream Studios. Ebya Dream Studios byaliwaawo mpola mpola ebitatambula bulungi. Era oluyimba olwo Eddy olwa Kalo Nantongo ne Eddy yawe kigambwa nti Kalo Nantongo yafulumya demo n'agitwala n'etambula mu radio. Awo nno omukulu Eddy yawe yali ali ku trip ze ng'alina gy'agenze kwe kuli oluyimba demo ate ng'eri ku radio. Oluyimba ne lusaasana nga talina kyakola Eddy yawe. Awo nno ne bagenda okushootinga video. Era video nabo basobola okuba tebashootinga era bagamba nti era Kalo Nantongo video eyo kugishootinga yasobola okuba ate nga yatwala demo nga tennaggwa bulungi kuba Eddy yawe yagamba eyo video nali si gye njagala kuba ye bali bakoze script 2 nga Eddy yawe ayina script eyiye ne video producer nga ayina script eyiye. Awo nno obuzibu bwaliwo mpola ne bamumaliriza kati embeera netambula. Kati nno mu performing oluyimba luno omukulu gwe bayita Eddy yawe Eddy yawe okuperforming oluyimba yali alina okuperforminga ne Kalo Nantongo ngali mu Afrigo wabula muzeyi Moses Matovu kwe kutegeeza Eddy yawe n'amugamba nti omwana ono sigenda musasula za kasente sikayina kengenda musasuza lwaki tetufuna wano omwana ayinza okuyimba ekifo ekyo kwe kufuna omwana mwala gwe bayita Lian yawe kwe kuba ate nga performinga n'omukulu gwe bayita Eddy yawe. Ndoza mujjukira bulungi nnyo era ndoza performance Eddy yawe ne Kalo Nantongo zaali ntono nnyo. Abajjukira waliwo issue yaliwo side z'ebusaabala omukyala gwe bayita Rachel Namiro. Awo no lwayita lwa band gye bayita Golden Band na New Eagles. Endenga ndowoozo obitegedde bye bimu ku ebyo. Emboozi yali nnene nnyo. Ebya Eddy yawe bayinza omusalira omusango nenga omukulu Eddy yawe ku side eyange omuntu waba muwadde yali badde amulekera n'amwagaliza ddala mu mbeera eyo. Ne Martha Mukisa sigamba nti ngusayira Martha Mukisa tebakwagaliza naye ofunye chance okolako ne legend. Bayimbi bangi nnyo bakikoze balwa n'okuba ate nga bakikozeeko naye olaba kituusa mu mbeera eyo. Nenga bye bimu ku ebyo omukulu gwe bayita Eddy yawe Martha Mukisa ku nsonga z'akayimba ako neeteze. Ndowooza biwulidde omukulu gwe bayita Eddy yawe tanavaayo kuba ate nga ategeeza ensonga ezo zigenda kubeera zitya.